Ono Ekisenyi Ssentongo abatuuze b'e Seeta gwe bakkakkanyeko ne bamukuba oluvannyuma lw'ebigambibwa nti abadde asusse okubba bodaboda zaabwe. Kigambibwa nti Kisenyi abadde yakabba bodaboda 11 kyokka nga abagoba ba bodaboda abadde abasimatukako n'adduka. Olumukutte batandikiddewo okumukuba emiggo n'agayinja kuno nga kwe bagasse n'okumusalako engalo. Babadde baagala kumuttira kawuga kyokka ne basalawo bamutwale ewa jjajjaawe e Nantabuulirirwa gye baba bamuttira. Wabula babadde bakatuuka mu kabuga k'e Seeta ne zireeta poliisi emutaasizza era nga kino kitabudde abagoba ba bodaboda. Bano abasajja b'e Nantabuulirirwa muli bakisimu nnyo okututtira abantu. Batuttira abantu buli lunaku. Ebyo ng'obitadde ku mabbali, poliisi mu kibuga ky'Ejjinja ng'eri wamu n'abaddukanya ekibuga ekyo baliko abantu 27 be bayodde nga kigambibwa nti babadde basusse okuleereeta mu kibuga. Abakulembeze b'ekibuga ky'Ejjinja bulijjo bazze balabula abantu abatera okuleereeta okwesonyiwa ebimuli byabwe wamu n'emize gye beegumbulidde kyokka nga beesuulirayo gwa Naggamba. Poliisi ekoze ekikwekweto eky'enjawulo okkakkana nga bayodde abavubuka 27 abagambibwa okubba nga babadde basusse okukyankalanya ekibuga. Batambula n'ebintu ebissi, batubanyaga abantu, bafumita n'emisango emirala egiri crime related. So kyetuba tuvuddeyo abantu bano tutandika okubajjamu mpolampola tulongose ekibuga kyaffe. Abamu ku bakwate basangiddwa nga tebakyategeera nabiri ku nsi oluvannyuma lw'okukubwa obubi ennyo nga kigambibwa nti babadde baliko omutuuze gwe babba.